kuyakuumira ku mukuto gw'Uganda Lifestyle nze Sigawa Morishid. Kakati UCC yavuddeyo neeyisa ekiragiro ng'eweera ennyimba omwabadde ddoozi olwa Gravity ennyama kossa n'olupya lunene lw'alina. Bagamba ennyimba zino eno tezikkirizibwa kuwa ku leediyo, ku TV yadde n'omuntu yenna anaavaayo okubeera nga azoogerako mu ngeri y'omu oba endala y'okugezaako okuzipromotinga. Kale bino byonna era ne biraga nti biteereddwako omukono Director wa UCC Nyombi Tembo. Liri Puzzle naye oluyimba lwe abasobodde okubeera nga baluwera ne bamugamba naawe komya ebiyimba ebyo era ne leediyo oba TV abanagenda maaso n'okuba nga bazikuba yawe bibi. Bwe tugendako ew'omulwadde Jose Chameleone. Jose Chameleone nno ali mu ddwaliro Nakasero. Antegeddeko nti waliwo ebivulu byadde ateekeddwa okubeera nga ayimba, ekimu kiri eyo Moroto n'ekirala era sayidize eyo mu Mambuka naye teyasobodde. Kati mu mbeera nga bweri omu ku bamaneja be nga ono ye Kaspa yasobodde okuba nga ategeeza nti omukulu embeera gy'alimu agenda kuba ku matu era nga maama we omu ku bagenda maaso n'okubeera nga bamujjanjaba awo Nakasero. Abantu bazze bandi naye nga okumukyayira naye era ng'omanyira abasawo be Nakasero kasaba ategedde olisereba ate n'omulwadde naye nga bw'omanyi badde kyayagala nnyo era kulaba abantu ate era nga ne mukyala Mayanja kyeyasazeewo maama we naye ng'abagenyi bakyala babateeddewo ekitabo bawandiika oluvannyuma omukulu n'amanya abakyadde ng'omanyi abasawo be Nakasero tebakkiriza buli muntu kuyingira. Abagenyi bangi kubanga ne Kenzo yennyini nga tanaakutabulinga kuba leero akadde alina okugenda e Nairobi gyo yazze ekiro nokono waffe bangi nnyo sobola kumenya ani n'ani ng'omanyi abantu banyiiga ti nze nga teyanjogerako nga naliwo ne President Kyagulanyi agazze nga naye tasobodde kulaba mulwadde kubanga atajjidde mu budde ng'omulwadde bamukubye eddagala ng'awumudde naye nga tewali mbeera yonna nti oba alemesebwa ekisoboka. Obulwadde oba bulwadde ate era tebalina lutalo lwonna twabawo embeera yonna abantu gye bateekawo mu bigambo ebyo nti oba yafi yamusanze bakamukuba eddagala ng'alina okuwummula ng'awummudde bayirawe si ng'ayina kuba yabadde awummudde ate omuntu gwe basiriza ku ddagala naye nga yakitegedde naye era teyagenze mu buzimu nga yakitegedde kuba n'abasawo bamunnyonnyodde. So mu mbeera bw'etyo King Saha kossa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa NUP basobodde okubeera nga bawuubako olubu lw'ekigere eyo era abantu basobodde okubeera nga bamulaba lwa nsonga kiraga nti yabadde akyali mukosefukosefu olw'eddagala eringi tebabadde bamukubye. Newankubadde gubadde gutyo ye King Saha yasobodde okugenda ku mukutuko gwa Facebook n'apostinga ebigambo ebyageze maaso n'okubeera nga biwaawaaza abantu amatu ne beebuuza yabadde ategeeza kikale era bwe yatuukiddwako okusobola okulaba nga annyonnyola byayogedde yabadde ategeeza ki nakyo yakyogeddeko bw'ati. Ntuuseeyoko okusaasira ku muganda wange nga bw'omanya embeera bwentuuseeyo embeera nga bw'ebadde ffe tuli basajja baganda bawano kya buntu nnyo munno ng'ali mu buzibu nga temulina mbiranye nnyo y'amaanyi olaba ne gwe mulina embiranye y'amaanyi era mu nnaku waakiri ebagatta so nesitudde ne ngenda mulabeko awamu ne His Excellency bwe tutuuseeyo ng'omuntu omugezi oba olengera wala kuba tugezezzaako okwagala omulabako omanye okuwona kintu kyanjawulo. Obujjanjabi eddagala likola naye oluusi n'obuntu n'ebigambo bye bagamba n'okugumya abakuwonya kwegamba n'abasawo okumanya nti oliko ababo kintu kikulu nnyo nnyo. So kitukutte ffe ng'abantu okuba in solidarity awamu ne muganda waffe era ne gye tuli tukyamusabira asuuke bulungi. Naye bwe tutuuseeyo embeera nga bw'ogimanyi musooke mulindaawo katujje katini tusanze awo muddemu katukomewoko katini yebatidde ddala tetugamba naffe twagala omulwadde akole ki awummule aye twali tukkirira amadaala nti ate kati mujje ntugamba awummule mba mumuzukusiza mumukaka akole ki addewo awummule yebadde embeera. Settlement eyo njagyogerako era ngitadde mu waiting just essaawa eno
tuli mu kusaasira muganda waffe naye abajjanjaba abalwadde nabo bambi babeere n'obuntu arawundi omulwadde nekyabayirabidde kyono muganda we osomujjukiza nomugamba muganda we yasokola ki okulaba kufe tuli bantu kya buntu nze neweezire waffe bajja kumbuuza muganda we wamukyekinzeeko so gwe mutima mweŋŋendedde era ebibaddeyo ebyo byendisiivinze era ku mutima byenkoze ki byentutte mwebale nnyo baganda bange kale mu mbeera bwetyo katusabe Jose Chameleone asobola okuba nga atereera engeri gye tuli mu first season bantu bangi nnyo abasobodde okubeera nga abamubuukinga era ne bamuwa akasente akawerako sanga wanaaba ateredde ajja sobola okugenda nabo okubaweereza. Mu mbeera endala ebivulu ebyabaddeyo kwabaddeko ekya Lord Fred Sebatta kyabadde ku Serena then ku Sane kya Moti mu Balanguzi nno ekya Sebatta kyadde ku mitwalo 2 kya Moti mitwalo 5 naye abantu basobodde okubeera munnange nga bajja era bonna baba wagidde buli omu n'afuna abantu okulaba nga munnange embeera esobola okubeera ng'etereerako. Ate wadde byabaddewo bityo ye munywanyi wa Moti onono nga Mmese Bontwe Nicholas Mpire bakyanoonyeza ddala ssente ziri mu bukadde 10 okulaba nga basobola okubeera nga bakomyawo omubiri gw'omugenzi. Kati nga we kiri nti nno abali eri naddala awo ewa Sekamatte mugenzi wabadde abeera munnange bagamba nti basobodde okubeera nga bakola ku nsonga z'okugjayo omubiri mu ddwaliro then mu wiikisi 3 ku 4 kumpi gwe mwezi nga gumu balabe butya ono we banaasobola okubeera nga bamukomyawo wano mu Uganda aziikibwe ku bijja by'abajjajjabe betegeddeko nti biri sayidizeeyo kwate eyo eri embalala naye nga tonnatuuka munnange gyadde bamuzaala kale katulabe ebinaddako nze Segaba Mulishiri. Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 070 906 58 52 oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene erya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindika njake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini wooli bulijja okuba nga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe